bakadde baffe Sheikh Hussein Kajabaga bangi babogedde nga bakwata safari empanvu ababamanya era ne babategeera Sheikh Taha Katungulu, Sheikh Abdul Hamid Mukasa, bakatungulu bayitirivu bonna intakalu ila rahmatillah bajjuruka ne bakwata safari empanvu etewetwa koona. Kyakuyiga kinene bwe tubanga tudde wano okusabira bakadde baffe Mungu abasonyiwe ebyabasobako ng'abantu abayingiza ejjana ey'emirembe. Kanneebaze abaana b'amaka gano Sheikh Yusufu Sonko, Sheikh Taha Katungulu ne bannammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala okujjukira abakadde ate ne mbasabira. Kanneebaze bamasheekh aboogedde ebigambo ebirungi ebibadde biyigiriza, ebibadde biruŋŋamya, buli abiwuliriza ategedde okujjako atategeera. Ne ssebo Sheikh Idrisa weebale, Sheikh Segganga weebale. Era abantu bateekeddwa okusoma turuku daawa oba tarehe daawa kibasobozesa okumanya gye balaga. Ebyafaayo byokoola abantu okujja eri Allah tubijjira ddala kubakulembera. Naye olwaleero oyinza okwewuunya nga muwalimu naaba nga muwalimu yagamba nti tobuuza ono totuula n'ono. Nze neewuunya bw'abanga ye muwalimu abaffe risaala ya Nabbi Muhammad we yabaagirina. Tekyewuunyisa bw'ataba muwalimu, naye bw'abeera nga muwalimu oba weewuunya n'onoonya okutegeera kwe nti yategeera risaala ya Nabbi Muhammad, kubanga Nabbi Muhammad obulamu bwe bwonna yayunganga buyunzi era tiyakutula. Abawalimu twongere okuyunga n'obutakutula, kubanga la yadkhulu aljanna alkafiri, tagenda kuyingira jjana omuntu akutula oluganda. Ate tagenda kuyingira jjana wadde okuwunyiriza olusu lw'ejjana omuntu akutula oluganda. Tufunamu ki? Nti okuyunga kikulu. Yali enkola ya Allah era kyekiragiro kye, ate enkola y'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaana b'ennyumba eno mwebale okuyunga, mwebale obutakutula. Ate ntulaba sirisira nga gyevudde mu bakadde bammwe abakulembera, bonna ne mbajjukira, bonna ne mbasalira. Omuwalimu yeeyisa bulungi, omuwalimu abeera kyakulabirako kirungi. Walakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tulina ekyokulabirako ekirungi nga tukijja ku nabbi waffe Muhammad. Mutume teyavumanga, mutume yali wampisa, mutume yali mukakkamu, mutume yali mwetowaze, mutume yali muwulize, mutume yali musaasizi. Mutume yeeyisanga bulungi. Katonda n'amutenda, wa innaka la ala khulqin adhim. Gwe mutume oli wa waggulu n'empisa ezisinga okuba ez'ettendo. Mu empisa za mutume zagenda wala. Abasajja abakulu bano be tusabidde edduwa baali bampisa, baali bannaddiini, baali beetoowaze. Tebaajerega bantu, tebaavuma bantu. Naye olwaleero omuntu n'avuma. Naye nze nkyewuunya omuntu bw'anvuma nga muyivu, ntya nnyo era neeraliikirira nnyo era kinnuma nnyo. Ng'anvumye nga muki?
kubanga alimu bamusuubiramu okuvuma, alimu tebamusuubiramu kuvuma. Naye omuntu bw'anvuma oba bw'avuma omuntu yenna, kyensooka okulowooza ngamba nti oyo avumye alimu oba si alimu, yasoma oba teyasoma. Bwe nsanga nga teyasoma sikinnuma, bw'ate ataasoma omusuubiramu ki? Tweyisenga nabbi bwe yali, twagale Mutume nga tussa mu nkola byalagira. Tufanne abasajja abakulu bakibaaru sinni mu myaka, baali basajja bampisa, bakuuma eddiini eno ne bakituusa weetuuse. Naye olwaleero bwe kiri, abalala bagyongerayo bwongezi. Naye abasajja abakulu mu kumanya kwabwe okwali okutono naye nga kulimu baraka, nga basomesa obusiraamu, nga babuulira obusiraamu, abantu ne bajja eri obusiraamu. Naye olwaleero badduka buddusi. Lwaki? Tweyise bulungi, tulwanyise eŋŋambo. Omuntu n'abeera n'olugambo, omulala n'alusaamu ne booda, n'aga nti nzija ddukuwa, tuteeke mu booda nja gisasula. Giseemu booda nja kukola ki? Nja gisasula. Tagenda kuyingira ajja n'ow'olugambo. Ebigambo bya Mutume. Bwe kityo abaana ba wano mwebale nnyo Sheikh Yusufu Sonko, Sheikh Twaha Katungulu, mwebale kusabira bakadde. Ni baganda bange, webaka otya otulo tukunyumira. N'omalako essange, n'omalako omwezi, n'omalako omwaka nga tusabidde kitaawo. Ne webaka otulo tukunyumira. Tusabidde maamawo, tusabidde jjajjaawo, tusabidde bantu bo, abafu abo bakomawo, abalala basanyufu, abalala banyiivu, abasanyufu abaleka abaana baabwe ne babasabira ne bagamba nti ayi Allah, abaana twabaleka mu nsi, emaali zaffe ne bazigabana, bye twalina ne babitwala, ebyengera ne babigabana byonna. Naye abaana baffe ba mugaso nnyo batusabira era bakyatusabira. Nabo ne balombeddwa mu ntaana gye bali nti ayi Allah, abaana baffe gira nga obalese ku duniya, ku lw'ensonga batusabira. Abalala nga banyiivu ne bagamba nti baana banna baki, emaali zaffe zonna bazirya, ebyobugagga ne babitwala, buli kye twalina ne kifuuka kyabwe, naye ne beerabira okutusabira. Nabo ne balombeddwa ne baga nti ayi Allah, baleeta eno gye tuli, gwe bajja okumanya obukawo bwayo. Mwebale kusabira bakadde. Naffe abali wano tusabire bakadde baffe. Sijja kusingaawo, nja kuddamu okubeebaza kubanga ate nze ndi muzadde mu maka gano, ndi kojja w'abaana. Okubeebaza ku lw'okujja mulungi, tusabire bakadde baffe. Tusaba Katonda abasasule emisera, ate nammwe bwe muliba mufudde Allah abateerewo abo abali bajjukira ate ne babasabira. Allahumma ighfir lahum warhamhum waskinhum fil janna. Allahumma adkhilhum jannataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma وإن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا